mulaba obuti buno ontuli nsangi wano wetuba tukola ki tuba tudividinzeemu wano nga wena tukuva wano paka wali leso zibeera pots za njawulo era wobagambe jja kwerawo kuteekawo nyumba yange nze ngaze walungi osobola okubeerawo era nowagamba nti kannime nemmere siro ekola ki evaawo ndowooza olaba ebitooke mwegendereze era mupulaningira obulamu bwammwe nga bukyali naye abana bwe bagamba amazima abamu bayomba buyombi keeraga kasiru bagamba enswera ekwagala kugwa kubbwa kati nze mbaagala nnyo daswayi mbagwa kubbwa. Nyondo Media. Kakati anize ondoba Fiona kati Fiona agenda kunkola ki? Fiona ogenda kunkola ki? Ogenda kunkola ki? Umbwa kali. Oba mulya emmere yammwe temuteeka ku pressure. Nze oteeka ku pressure mbe nga atalyangako nali adda ate nkyalya. Oba mulya emmere yammwe mugirye. Nankozesa akabenje mu lwa mmere. Taagala. Anyway, mbale yina kye ngamba wano wali amafuta ngenda kuweno petrol pump ya wano bangende ddala mu maaso wano seeri wano just siwe kiri mukoona gye batugenda manyi kintu kyensinga obutaagala mu bulamu bwange emmotoka okunsikako kaakati mbadde nnyina kinyala okuyisaawo tugendako eyo nsangi tugendako nsangi kakola ki? Kaani kala kasajja kasirikale aleze kanjagaza kinyina ensobi yonna olowooza mbutya nze neefumbiramu sire sibuziwa bwangamba nyina okuba ne pamiti ya wano nabulage ne bugamba naye wano olina okuba nga ogirinda naye nagumya mutwe nze sibawa ssente zange nze nga basente waba wasaanidde naye mu ngeri eyo eyanyimiriza nkulage pamiti yange saponiyo kakati mbadde nkyagamba nahaddeko kagundi kange akacupa mbadde ngamba amazzi wala akacupa kange amazzi mbadde ngamba muno mu nsi ekintu ekyasinza okubeera ekyamakulu oba ekyomugaso oba ekintu ekyasinza okubeera ekirungi bwe buntu bulamu. Obuntu bulamu kyeki galiwa ani osaidi ene so tunywa wano kakati obuntu bulamu okay nagareeba munonga sima wano bayingirirawo entrance ayina okufuluma bafuluma si bwe kiri kati nywe saidi ki nzira wali wano wenyini aboda wazze sokanywe mbadde nkyabagamba nti amafuta gano galimu ebikasi bwe kiri eno tulina diesel naki ne petrol just abiri gokka kati diesel ne petrol gali bagasinga obulungi buli motoka enywa mafuta sokoleke kati onywa gona gensanze kiba kibi kati lwaki buli wamu just parking ngasibabuuza nti oba petrol oba diesel nga bulijjo parking mbadde nkyagamba obuntu bulamu bulinamu amakulu mangi okubeera omuntu mulamu kitegeeza ki okubeera ng'oli muntu olina ekisa oli mwesimbu ng'oli justice kitegeera mukama wange gyebaleko njagala ku mafuta gundi yange eri omwo ziri omwo
kakati kyebadde ngamba nti ekigambo buntu bulamu kirina amakulu mangi. Omuntu okubeera omuntu mulamu oba olina ekisa oba olumirirwa oba ofaayo oba oyagala oba olumirirwa banno. Omuntu atalina buntu bulamu ye muntu ayeekolya byayagala nga takola ki atayagala kumanya. Kati nze mu mbeera zange akwade balance tugendeyo agaddewo gundi ana meya tuite wali eri sikia chote tumalayo eri tuite mu nfuufe tunakajjuutuka oba tunagujjuutuka. Kakati lumu twali eka Mmengo nga tulambuza ku baana ku plots ze twalinayo, naye nina akantu ke nagamba abaana ke bali mu kutegeera. Ne ngamba lumu nja kufunamuko akadde njogeremuko nabo oba nyumyemuko nabo. Olwaleero temuli na Nyondo Media oba Rozet, temuli na Nyondo Gleam oba Squad, temuli muli na Nyondo Estate Experts. Era tuli mugenda keno kitemu nsanji nawa tuwenga tukola ki nemaya tuwenga tukola ki tuyitaita mu projects bwaffe oba projects zaffe ziliyo ngenda nembulu obudde nemukola ki nemuyomba abamu nemugamba Rozet watwelabira ffe abagala okugula ettaka era biki atulinde moyo naye umbwa kale asija gavugemu tukagalinga ngo bagavugira wa akati muga nemuyomba muko nemugamba atakati oli eno oli eri okyaganya okutuwa obudde bla 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 eno wali ebinya ane mujja kwegendereza yaguma kakati nenkola ki tukutukuka muvire buvizi kakati nenkola ki nembaka ebigambo byonna byogerako wammanga nga just mbulirira abaana kubanga era lwaki nabyogerako ebyo ebigambo nabyogerako olw'okuba nti nayinako abaana abantuukira ne bagamba Rozet naye omuntu kwekulaakulanya nga kizibu muuko, omuntu kwekulaakulanya nga si kyangu kubanga kasite kwofunawo ke kakola ki kekagenda olw'obuvunaanyizibwa obuki obungi. Kakati nagamba kati ngenda kukola nti omwana nobeera ki nobeera wamazima n'omugaano gaddiya kituufu kiri nti n'obuuza omwana omubuuza olina abaana bameka nti nyina abaana bana oba abaana baki basatu. Abaana abani akuyambako balabirira ku byansoma byandya byaki byonna omwana akugamba nze maama nzaani nze tata kati ane tubeere benkanya olina abaana bana boweerera oba balwadde gwokola ki gwobaweerera era amini oba balwadde gwobakola ki gwabajjanjaba ne ku ssomero gwobakola ki n'emmere buli kimu kyonna buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala. Nakoze nensobera netekayo engato ejagenda mu breaks eyo kano baga bakagaba obo kagula shira milioni nga 24 kano 3.5 kapya 3.5 kapya lwaki ovuga kayongeza wabaki muvuga ku matoka ekimuza akayongeza kisimayi avuga ku motoka ezalagirwa abanzi baba na tabo naye bigambe mugazi muno mba mja kuvaawo okumanya okombwa gwe weraga ki malaya inanyo onawo owiga ng'omuddiza abaana babula n'okweyo bwe sijja kuwa gaapu mukwana amazzi gagerewala yakuwaki gaapu olange njagala okugenda obude nawano amazzi gali wano nene baana bali mutikkulira wano waliwo n'abatikkula kugamba tubali organized that's we batukwatira mu kkubo abadde jamu asusse basinga tweyitidde eri tuwano wabadde awangu okutamako luumu naye nnyabo yakuusa akayinja sakayinja mungu ono bamukyawa Nyondo mukyawa bamuchunga Nyondo esanga
chawa naye chawa bamuchunga yani abantu waliyo jamuwadde papa kinensi bamuchunga nnyo naye chunga tewakula akati kanzireyo ku mulamwa wange jamu nati abadde atufukidda kayinja mu ngatto akati ayinya tato okunengere gyali kabeno wali Nengwa. Oba mwalizi okukuseka. ngana gwa mala ali senior driver tevi mwenyini yagudde mwala kitagende kasebo kati mama weko mukakamu tuzunga talina wadde obuzibu omwana alina bajjajjabe talina wadde obuzibu tuzunga ze tusanga ku mmere ewafiiyo ani hize ono omaze okulya sejje kulabako tani tulina okweyongeza Waliwo amasala ge bataleka mabega. emmere tetamiiza emmere tetamiiza ani tetamiiza etamiiza kati ogisosanga otanaka nedda okutamira kwayo kakati nadde ngamba balasoka bava esala kugwa mu kiwonko kitegeera ebinsuula mu mponko nigwo tegwagala kugenda byakutula mu mponko goma bangikwataganye naye olwekyo nabye nkyagamba abaana bwe nabagambako ku nsonga eyo abamu batabukira batusulawo abaana baffe siina muntu n'omu gwe nagamba kusulawo omwana nange ndi muzadde nga bwe sisobola kusulawo omwana wange sisobola kwageza muntu nda kusulawo omwana teri kintu kya mugaso kisinga mwana kyenali bagamba nti okupapira okufumbira okuzaala yati nengezaako babuulirira nti namwe mubuulire ku baana bammwe vidiyo eyo obeera ngaolaba teenamu amakulu giwe omwana naye akole ki afunemu ekyokuyiga okuzawo nawe ekyokoze kikyolabye kubanga ana olaba abaana bapapira okufumbira n'okuzaala nga tebeetegese essaawa eno be bali muki mu buzibu abasajja baera enamba esinga tebagala kulabirira abaana obuvunaanyizibwa bakusuulidde abaki abakyala kati nze neevayo nga nkubiriza abakyala nembewerako nga ze examples enganzi kubanga ze ane olaba nakula twakula ewaka naye nakula ewaka nze nga ndowooza kimu kunoonya ssente nga mubulamu bwange temulimu wadde kirowoozo kigenda kufumbira kole ki nzaale obutali musango kitali kibi naye omuntu sooka weeteeketeeke kuba kati saawa zino sijja kulimba sejjusa okitegeera sagala ngamba omwana kati munange wano wendi sobola kusevinga nyina akana kangaaka ate mukubeera akamu kitoba akakola ki akalabidde kalwa kisisevinga so mwegendereze era muplaningire obulamu bwammwe nga bukyali naye abana bavayo nobagamba amazima abamu bayomba buyombi keeraga kasiru bagamba enswera ekwagala kugwa kubbwa kati nze mbaagala nnyo daswayi mbagwa kubbwa kati tugambe ti nze enswera ngwa kubbwa lyammwe ensonga lwaki mbabuulira ekituufu era nembasaba nti bw'obeera nga vidiyo gyenkoze ng'ogifunyemu omulamu oba amakulu gikwate kwata linki ogiweereza omwana wo afunemu ekyokuyiga abaana bakendeezeeko ali marriages kubanga okuzaala amangu okufumbirwa amangu nga bukyali nga tolina wadde ebibyo ebigenda olabirira omwana yes sooka weekolerere ane okitegeera omwana azaalidde ku myaka 15 omwana w'emyaka 15 oba opapaki nange okyali mwana oli mu kuzaala mwana munno okitegeera kati kyenabagamba abaana nali ndi mubagambako tulayo kamego protege twatubalaga eyo amatooke nempisaawo kawo ka message naye abaana basinga banyiga ne bayomba tukyogezaawo okutegeeza oyatusuula abaana baffe kati eyagwa mu kinyaya kigwamu oli mwana oli mu myaka 27 oyina abaana 4 oluusi 5 we maama gwe taata oli kukyeyo ofuna emitwalo 9 banange ogenda kwezimba ddi kati nembagamba ekyakize kyazze oba olina abaana bosa bagamba kumulekera abaana bamuba obuyambi ekyo saakyogerako naye nembasaba nti oba nendabulako abo abaana bakugwa mistake yemu nga nabala bakigwamu babeere begendereza
nawe kamwe nyini eyakigwamu oli muzadde olina abaana magezi genkuwadde baguwa kigwamu gabulyeko muki omwana kubanga ano omwana agenda genda kugamba ekituufu ndagala nze nyina abaana bataano nfune emitwalo 9 nze kola kiri nze ndabayo baba ndi muvuzi mulungi ane ndi muvuzi mulungi era mbambalaba nzimanyi mbamanyi tulina embuga za boda wano abo abeeyita abaana naye fe abayita abaana ba boda tubalotowazaya ne balowooza nti bato tulina abaana ba boda wano abo abeeyita abawere fe tubayita abaana ba boda akukozesa nsobi mu buli angu sinakye siraba ani kyomanya kati ne Uganda okuba kuvuga ndi superstar akati nembagamba omwana najja nakugamba bwomwe ku magezi agenda kusevinga ati ngana wala magezi agenda kukola ki akasenga bwakafuna bwakola ki okuleka mpozi nga ayiyiza gyo nafuna akalimo nakaba akasobola okumuwa akasiro okusinga kabadde afuna nti nasasanya kabadde asasanya akasigalako kaba sevinga anonyeyo omulimu nti abadde afuna emitwalo 9 banonyeyo nga afuna kamu kitundu enkaaga zaba sevinga labenga naye akola ki yekulaakulanya okutegeera naye ekitali ekyo era ogenda kubeera bwoti olabirire baana ekitali kibirabirira abaana bo okusevinga ogenda kuba okoze eki okwerabira ensigo zofuna nga bosuna bozikola ki bozisaasaanya ngenda kuwa amagezi ki okitegeera ani kinayingezaako bagamba naye abasinga majja ne munkuma oli musiro yatusuulawo abaana baffe naye zisabagamba okusuula abaana bamwe olage magezi nalimbawa nti muzadde nabo muli bazadde naye abaana bamwe mugeze kubabuulirira baleme kugwa mu mistake yemugana wemwakola ki omanyi ane okuwulira omwana munange kintu kirungi ane kirungi era bagamba embuulire tefa yonna okiraba kano banotegeera omuntu yabeera yogedde okiramu omulamu omwana mutuuza omugambe munange ate muwegwe nga gwe example omugambe munange omwana wange olabaga akuzekuzemu ategeera okitegeera wowe n'abaana 5 oyinza okusanga nga abasatu bakuwuliriza naye nga babiri bakoze eki oba n'ofunamu munakuwulira ngaomwana yagenda okuvamu omulamu awo okitegeera naye abasinga banguma banyiiga omanyi munange omuntu netegeeraye osobola okuvayo omuntu nomuwa message ng'emuyamba naye ye muntegeeraye natagitegeera mubutagitegeera nakuvuma so nabamanyiira kuba naye kirala tebaana kye bankumanga kiki ndabagana abasajja galabe so byebyo baganda bange kinalingezaako bagamba naye nga saawa y'olwaleero tuli mu kugendako eno kitemu ensangi maya kubenga tuyitako mu projects zaffe kubanga abasinga mugamba eno tetuwa twerabira tukyatwala ku polotisi kati oli piza na bintu birala banyi munange tutakola mulimu gumu tukola emirimu egy'enjawulo tutakola mulimu gumu so bwofuna obudde bwakino bufune bwakiri bufune so ensonga lwaki leero mpisizayo akadde tujjako eno mu projects zaffe era emiga bagenda kulya mikalu ane waba bagambe wali omusamba okubeera mu lusanvu nga waliwo omusitanga munene wayiseewo oluguudo byoli mu bbanga wali ogulabyeko kulabanga sijja kuwayira mbuno omusitanga gubeerawo nga munene nnyo okugenda nekusala eri ku kyemitiyana mbuno nga munene ane nga muwanvu naye omusanvu asikulinako nsa buzibu naye mbuno omusanvu teguba na buzibu naye mbuno okusita python timba bwe yebeerawo nga nene naye ngaetimagana bwekyo ate abamu bagamba mbu bazaala nzaali erabika naye nga twayiseewo naye enjala alsaze kantu okwebaza Deo yakasindikira ku ssente eza puloti eyawa ey'Kammengo naye ng'ebigambo ebyamuvuddemu omwana oba nange playingeko okwo ate mulimu omuntu wakuzaamu amaanyi nogamba wow kale nze nyumirwa nnyo omuntu okuntegeera omuntu akutegeera akunyumira alina omwana ebigambo byayogedde yakoleza voice note nagamba ebbanga linakulabako balinabeerako naawe namanyi kyosobola okola kyosobola kukola manyi kiki kyoli era omanyi bwe kagambye
bagambye tulaba aya twabedanga naye ne wiiti nagamba ola wiiti muntu mulamu muntu mulungi naye ate ye atya mangu ndeka sente wendaba yule omusajja yatuyimiriza luli yakira bulungi omusoto yagunyega buli omu akwata kike buli omwana akwayagala okuliira ebyo tuwere ku nsonga zaffe ebyo nja bisu nayo kakati ane kazi wantu batuli ludawa tuli na bingolo na bingolo mimi na bingo tudawa kati mbocheche neji ujana na number plate 7 aka munene mwayingirira yena agenda kubaga gombe noli wabana ebasika ne bayita nga buli motoka gyosanga eriko obugombe baba bakisamu gavumenti yamuhoteka wasanga nabo olimba abana bali babufuna n'abapiki banange kati uzaga awakakubira nga besega kati atona tujja kutwala mukwano mbalala ngani agende mbalala yinze oguninyoko sigenda mbalala mundeke nobo mpaya akakadde mbalala mbalo oyita Masaka ane ngoba vira nendoza nange nja kugifuna nkola olugezigezi olugezigezi bwe oyitawo obuyisi ne webera jjamu piu 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 abaana basale balabe abaana talina wadde kaseka mukambwe awanyimiriza siyimirira nefuula atalaba basijja bayimiriza gwe emmotoka oba wonna walina abantu bakumirizanga 5 abamu nja kukolanga mutwe munene nga siyimirira baboono wama ane munange kyekyo nzogola ati wali kigambo kibatanvumye ku nsi kuno buli kyomanyi nti kibi bakinvumye baaba naye nange sigenda sibwe kiri ngenda kuva buto njagala baweka akaboozo kuva buto nali ngenda sigenda nga ko sibwe kiri ate obala kumeganga nnuma holi mugezi nesina mike wantulinsanje tubatukiriramu ekisinga kunsanyusa nti okuva wano wansi paka waggulu oba yagala osobola otambuzawo ebigere wabigere nokwata takisi nodda gyolaga odda Masaka odda Kampala kati awo zibayita poloti ezalagirwa ziri mu bifo ebirungi basobola okuguza poloti ngeri eyo kaweziiki ngozibakubasiba okufuna akapikipiki okunonayo ate mwana watwenda bantu bazimbayo amayumba amalungi
wogenda n'emmotoka weekola ki weeyita nebeera nsonga ki kati abasoma bakola ki sijja mukubira kalango bandeke esente zaabwe bazirya bokka badira baswiti mujjukira kazi wano wa nsanji kummeka jati nsanji badia mujjukira wetwali last time ensanji wetwabalage wali akasomero kano Karapma Nursery and Primary School mujjukira twabalako ploti eno tukomyewo kwongera kubanyonyolamuko ene wesigenda jijjako ene motoka sa tugenda mangu mujje je ojiraba tekiri dangerous kale okay. So ila badodo bamwita dodo bamwita ki nkangene kanetwalirako era sigenda muleka bamwita ki ono gundi bamwita ki no sinakati bamwita buga ono buga naye ino buga sirya ready bale muje mulye kubuga nga bukyali kakati nga bwe twabagamba last time abasinga mwade mungamba Rozet odutwaga products mukola ki zemutundanga mwe abanyondo estate experts olw'ensonga tubadde bizemu nkoge mazima naye ate tetwerabira mirimu gye tukola mirala jjukira nti wanene okusurvivinga olina okuba nga okola ki okola emirimu egy'enjawulo era ensonga lwaki olwaleero tufunyeyo kaakadde tusobole okujja tukole ki tubalage neera eri abategeera so nabagamba nti watono nga bwewalaba mulaba obuti buno watuli nsanji wano tukola ki tuba tudividinzeemu wano nga bwera tukuva wano paka wali leso zibeera pots za njawulo so bulijjo mbagamba era nkiddamu kyetwogera kyekyo tetulimba so gwe wenna ng'olina essente zo naye nga tezimala osobola okujja n'osevinga naffe abanyondo estate experts netukolera ekiriyo osobola okujja n'osevinga naffe akasenteko netubeera nga ate tukubanja mpola oba mu kibanja mpola tandika nezoolinawo tukuwe palo tukusaba oba oyagadde oba ne bw'obeera oyagadde then obeere nga ogenda osasulako mpola mpola kisinzira ebbanga tuba tuteesezza kisinzira obunene n'obugazi bwe tuba tukuwadde then gwe n'obeera ng'okola ki osasula sente zo omwere obeera gusigaddeyo ne ku bbanga etuba tukoze eki tukuwadde ngaffe abanyondo estate experts sinnabeerabira emirimu nga Rozet tukulaba wano odda wali naye tonaba kukola ki tuddamu kutunyonyola abagala okumanya ebyenjawulo so olwaleero akadde kenfunye tuyinza obutasobola kugenda yonna naye tusobodde okujja wano eno so ndowooza olaba nga bwolaba kuva eri waggulu paka eno wansi gwe bw'ogamba nti njagala ploti yange 100 ku 100 ahano ku 100 ahano ku 5 yonna zobeera oyagadde obanga nti zonna mbakola ki mpatwala so kyonna kyobeera oyagadde oba okola ki otwebuuzaako ne tukuwa ekyo kyobeera oyagala
Tetuna kutola budde bungi ku just muje mu inbox yange WhatsApp edi plus 971524680778 kakati okutandikira waneeno omulaba egundi wano okutandikira waneeno omulaba gana amatooke wano bawagula mpaka eri wansi so kati bano bo batandika n'okwesimbiramu so ewatu wano wekiyambira nti wobango yagadde kuteekawo nyumba z'abapangisa watambula osobola okufuna abantu abapangisa era wobagambe jja kwerawo kuteekawo nyumba yange nze ngaze walungi osobola okubeerawo era wogamba nti kannime nemmere sire ekola ki evaawo ndowooza olaba ebitooke kati bano abasooka okugula eno wansi olidde basimbye amatooke ogalaba mulimu ne mwogo omulaba wuuyo then olaba ne bugga liri n'oliraba nalyo eriri ate liki gimu n'ettaka gimu osobola okulimirawo osobola okuteekawo nyumba z'abapangisa osobola okuteekawo nyumba eyiyo so kyekyo naye nga olwakadde just mujje mu inbox enamba yange eri plus 971 524680778 eya direct tulagitekawo wansi yanema okukola paka nakati so naye tuyisiza mukolu kwakwayo kyekyo baganda bange saagala mugambe mbu nabeerabira naye nga ne dodo mujje tulye bwogula dodo tumukuweera bawise ki si buggaye ne bugga tukuweeramu ng'otandika kulya wala kulya mmere nga numa wawurra otawurra kwakwayo bamutekere mabega so mujje olaba atakaliro jimu nga bwoliraba olaba line bugga nti jimu kasomero kaako oba yagadde oga omwana wange akanzimbawo omwana nga ava kumpi ava wano waka genda oli ku ssomero eno boa hall musobola okukima amazzi ku bwereere so waneene wantu wa kwegamba oba olonza ekyapa mannyago mujje munonyeko aba Nyondo Estate Experts tubawe ebintu ebirungi byokka lwaki tonzigyayo